2016 ne 2016 akalulu ako ka challengingibwa mu Supreme Court. Era abamu bannayuganda nakati bakyakyogera nti retired Colonel Kizza Besigye yawangula akalulu ako. Bakyakyogera nakati nti yawangula akalulu ako ka 2016 ne 2016. Kiki oyinza okwogera ku nsonga eyo? Bannaye nagola emyaka giyiseewo. Nze njogera kinayogera ku 2016 ne 2016 akalulu mu myaka eyo gyombi kawangulwa His Excellency the President. Nawe yagala okuntwala mu UN nja kukyogera bwe ntyo. Facts awutalina gandi nzibirize n'okuzibiriza naye okweyagaliza buli agenda okuvuganya aba yeyagaliza naye factors z'okutuuka ku stage eyo nazo bweziri. Olina okwetunula mu byokoze byebyo oba si byebyo ebinaakutuusa mu ki. Bw'oba oli mukambwe ennyo ng'oyogera oli mukambwe so omuntu omu namugamba n'omugamba mu maaso ge nti obukambwe obwo bw'olaga buwaliriza omuntu yalwaddewo okukuwa akalulu n'agira kinatakuwa nga nze kuba namugamba nti nze bwemba naalibaddewo okukuwa akalulu sinza kakuwa ng'obukambwe busufu scare tactics ezo. Kale naye ekyo ng'okitadde wali sikyali mu ntebe eyo wala siina kwejjusa kwonna bye nafulumya n'akakiiko kange mu myaka egyo gye twali 2016 2011 2016. Bukyova mu kakiiko wali oyogeddemu ne abamu ku ba presidential candidates nga retired Colonel Kizza Besigye. Naye njogeddeko naye nayogerako naye nga nkyali mu kakiiko namugwako by accident. Kino by accident kuba nalina appointment ne leader of the opposition mu biseera ebyo yali Professor Latigo ng'amaze okufuna akabenje omwafiira omwana omuwala naye atandise okudda okukola. Professor munnange twali Makerere ffenna nga tusomesa era gye twamanyaganyira kale bajja mu bino nange nzija mu bino naye bw'amala okufuna akabenje ako akomyewo okukola nenjagala okugenda mu Busaasire nenkola appointment naye nengenda olunaku ne lutuuka nenkwata abantu bange bomanyi netugenda ab'oku palamenti ne banyaniriza ne bantambuza okuntuusa ku ofiisi ye. Ofiisi ne baggulawo ngenda okutunula mu ntebe etunulidde mu mulyango nga Dr. Besigye atuddemu Professor ataliimu ntunula ebbali n'ebbali taliyo mu mmeeza ndala nenga nti kano kadde katego oyagala mulala osanze mulala kino lwesoose okyogerako nga ndi ku mikutu naye nasooka kuyimirira bwe nti mu mulyango nenga nti mu mutima gwange alhamdulillah nenga nti bisimillahi rahmani rahim kansimbule ngende ku mmeeza bali wali ku mmeeza nsange omuntu oyo nentuka ku mmeeza oba yali asitudde omutwe okunda awo sikyajjukira naye ndowooza yasitula omutwe okulaba ani ayingira nentuka ali ku mmeeza nemugamba nti good morning Dr. Besigye nentwala omukono gwe good morning nga sitidde ngenda kulaba omuntu asitudde omutwe okutunulira ani amubuuza nti Dr. Kigundu omusajja mubiggwe ansonyiwa omuteeka ku mikono wansubye obwa president
namugamba nti wangi nabukusobya ddi namugamba nti gwe wabwesubya engeri gyoweeyisa engeri gyoba omukambwe ngaaki n'ebirala sijja bimalayo abululu kyebava nze nfuna bululu bantu be balonda ate ekyatuyamba mu ggwanga lino kukuba n'akabokisi kamu senga ng'edda bwe byali mwe muli bato nga waliwo akabokisi ka DP bokisi ka UPC bokisi kandi eyo ebiseera Mukama yatusaasira byali bizibu obubbi busobola okubaawo ebikere n'eki biyinza okyusa bukyusa sitiika ddala kunze munaye nze tonnenya nze ekigira mu bokisi eyo kyembala teyakubuulira nsonga lwaki wamusubya yagaa nti oli musajja mubi oli musajja mubi agaa nti gwe weesubya muganda wange omukono yagukwatamu omukono yagugaana yagugaana okukwatamu nenga nti oba oli awo mponya n'okuwona nemugaa nti goodbye nafuluma atambula backwards ng'otya se kutya adde ekyennyumanyuma olowooza nti kano kadde katego adde ekyennyumanyuma n'ofuluma nga mutunuulira bwe nti